Kkooti enkulu ewozesa abakenuzi eyongezezaayo okuwulira okwewozaako kw'abaali abakozi mu minisitule y'abakozi ba gavumenti omuli Jimmy Lwamafa, Christopher Obey ne Stephen Kiwanuka Kunsa. Abasatu bano abali ku alimanda eruzira bavunaanibwa emisango gy'obukenuzi omuli okukozesa obubi yaafiisi zaabwe ne babulankanya ensimbi eziwerera ddala obuwumbi 88 obwali buteereddwawo ng'akasiimo eri abo abaali abakozi ba gavumenti nga gino gyonna abawawaabirwa bajeegaana. Okusinziira kw'omu ku bawawaabirwa Christopher Obey wabadde yeewozaako ategeezezza nti ye teyeenyigirako mu kukumpanya ssente wabula yali agoberera biragiro bya mukama we Kiwanuka Stephen eyali kaminsona ebiseera ebyo era nga ye yali akola embalirira ya ssente ezaali ziweebwayo ng'akasiimo. Ayongeddeko nti kisoboka okuba nti waliyo omuntu eyabuzaabuzanga embalirira ezo. Wano wasabidde kkooti okumuggyako emisango egimuvunaanwa kubanga ebbanga ly'amaze mu nkomyo limufiirizza ekyensusso nga ne bbanka ezimubanja zaagala kutwala bintu bye. Ye puliida w'abawawaabirwa Nsubuga Mubiru agamba nti abajulizi be yali ategese tebaasobodde kuleetebwa era nti n'oludda oluwaabi terulina bujulizi buluma Christopher ne banne abalala. Teri mujulizi yenna azze mu kkooti n'agezaako okugamba nti Obey yakola ekintu bwe kiti oba bwe kiti ekyavaako omusango guno okubeerawo. Pointi yokka gye badde bagezaako okurezinga nti ngo baasasula ba ghosts. Kati okujjako nga baleese ba ghosts abo abatalabiseeko mu kkooti tewali bujulizi bwonna buyinza kugamba nti bano abaasasula abantu bakyamu. Kigambibwa nti abavunaanibwa baabulankanya ensimbi z'akasiimo obuwumbi 88 mu myaka gy'ebyensimbi 2010 mpaka 2011 ne 2011 mpaka 2012. Omusango guno gwakuddamu okuwulirwa nga 26 omwezi guno. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera ne Ekak Ronald amalindirire. This is Kingdom TV.